basanyufu n'engeri abawagizi ba National Unity Platform engeri gye bakuttemu ensonga za kabaka okwagala okulabika nga bakkakkanya kabaka n'obutamulekera mirembe kuwummulamu ayongera okulabika nga afuna obujjanjabi amire empeke bw'aba wakuzimiranga empekemu kwegamba esobole okukola omulimu gwayo ajjanjabibwe. Obwakabaka bwa Buganda kukusinziira ku nsonda ez'omunda bategeeza nti si basanyufu n'engeri abawagizi ba National Unity Platform n'obukulembeze bwayo engeri gye baddukanyamu bizinensi zaabwe n'engeri gye basanyamu ebyobufuzi byabwe n'engeri gye baagala okulabika nga bakkakkanya obwakabaka bwa Buganda. Kugensoso kuwa kwokuli ababaka ba Parliament besaagala kugamba mannyo wano ko bambalina kuleka erinnya lya ono akiikirira abantu ono nono wuno naye akiikirira beeno kakati bano obwakabaka bwa Buganda bugamba bagezesaako okwagala okutaataaganya emirembe gy'empologoma. Ali mu ggwanga lya Namibia afuna bujjanjabi naye bamutaataganyiza n'atasobola kulabika ng'afuna obujjanjabi kugamba ekimala. Ag'omunda gategeeza nti waliwo abamu ku bawagizi ba National Unity Platform jjukira nti empologoma ya Buganda Katikkiro Charles Peter Mayiga bw'atugamba nti kabaka ali bwe yagenda mu Germany kujjanjabibwa naye ogenda okuwulira nti ate Katikkiro taliiyo. Mu ba National Unity Platform mulimu abaazuula kabaka we yali. Kabaka okutegeera nti ali Namibia waliwo omu ku bawagizi ba National Unity Platform eyategeera nti kabaka ali mu kifo kino. Obwakabaka bwa Buganda bwali busirise. Jjukira Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda bw'atuuza olukiiko olw'abaminisita ba Buganda mwalimu amaloboozi agajja. Omwali mukadde waffe Profesa Kateregga n'agamba Katikkiro muga nti Katikkiro mufu abali mu lukiiko muno mulimu abeesobola twandibadde tusaba tukkirizibwe tusobola okgenda tulabekoko kabaka tumutwalireko ne kadagala akaganda oba baali baagala kutwala mu luluuzi oba baali baagala kutwala kali kakati Katikkiro nabaga nti tekijja kusoboka olw'ensonga mwenna bwe tubakkiriza eddwaliro lijja kujjula tulinde empolampola. Kati bano ababaka ba Parliament ababadde bagenza baga nti muddeyo mulina kulaba Katikkiro. Kakati obwakabaka bwa Buganda bugamba ekifo kyali kisirikiddwa oba eddwaliro n'ensi kabaka mwali mwajjanjabibwa. Mu ba National Unity Platform mulimu abaategeera ekifo kino era ogenda okukkakana nga kabaka abantu bategedde waali naye kiremye okulabika nti kabaka kugamba eyandibadde awummulafu n'emirembe abasawo ngo bakyagenda mu maaso n'okwongera okulabika nga bamujjanjaba. Obudde bwe bunaatuuka ng'abasawo balaba nti ddala kituufu asaanidde okulabika nti akomawo asobole okulabika nga akomawo mu Buganda. N'ekirala waliwo ensonga lwaki kabaka ali mu Namibia kubanga wali kumpi nnyo ne wano byonna ebiyinza okulabika nga byetaagisibwa waali abaali kumpi. Ag'omunda gategeeza okufa ku nsi yaffe nti obwakabaka bwa Buganda si bulungi n'enkola eno etali nnungi egezaako okulabika nti ddala kituufu kabaka bamumazeeko emirembe wakume n'okwagala okukkakkanya obwakabaka bwa Buganda. Okusinziira ku baddokita okuva munda mu ggwanga erya Germany bakkiriza kabaka agende munda mu ggwanga erya Namibia mu ddwaliro asobola okulabika nga ajjanjabibwe. Baabasawo b'eggwanga erya Germany balina ensonga lwaki kabaka bamugamba agende mu ddwaliro eryo naye waliwo abamu ku bavubuka
aba National Unity Platform abamazeko kabaka kugamba kabaka alinga takyalina privacy kugamba atakyalina nsonga zasobola gamba nti owayo omuntu mulekero obuntu kugamba obutamala kulabika nti buli kimu kino kya public abavubuka bangi abavuddeyo okwagala okulabika nti kabaka bumalako emirembe. Waliwo omu ku bavubuka amanyiddwa nga Jimmy ono afulumya nnyo obuntu buno obwa katuni ABCD yabudde n'ategeeza naga nti bannange tuleke kabaka afune emirembe awummule era asobole n'okufuna obujjanjabi nti nammwe mukitwala olabe singa obanga gwe mulwadde wandiyagadde ofune privacy eyo bulemesibwa buli muntu ajje nti awona mulwadde obumuluma bwebuti buno obulwadde oluusi omuntu obikkakokko n'otasobola kulabika nga wenna weeyabya akati n'omunnangiri gwe mulungi